amawulire kusomozebwa kwe galina. Yes. Okumu kusomozebwa kwe tulina ono waji yakyogeddeko ngu baavayo ne batwetondera nga batukubye naye bakwetondera ku Monday bane musonyi ku Lwokubiri ne bakuddamu okunaku kwafuse kusomozebwa kati. You are not even sure nti engeri kijja kunaye gye batwetondera luli olwono bagenda tuleka tukavalinga demonstration eno nga atandikira ku gwe paper spray ng'akulaba ne kamera ogikutte. Ekinsanyudde Ajusufa ina kyayogedde na appreciating omulimu gwaffe gwe tukola. Kozi kyenjagala omujjukiza nti omulimu gwaffe ogw'amawulire it's a noble job. Era ndowooza abamu batera okwogera bamanyi ebyafaayo nti gwe mulimu ogukolebwa mu ggulu ng'oggyeko ebirimu ebirala. Malayika Gabulyeri bagibuliira omulimu gwe yakola amawulire mulimu mwaki report so kati kibakiza mulimu gw'amaanyi nibwe guba gusobola okutuuka n'ewaggulu eyo abamu gye twagala okukola okugenda. So mulimu ogwo mukulu bwenziza ku point twagala gendayo tusuubira gendayo Madio kakaso yagala ne babako baga wasayinga nti abagenda lero musayini osayininga so okudda ku bitusomooza nga abamawulire of course bingi babyogeddeko bannange baisagala nyo okubiddamu wabula point gye bajala okwefasayizinga eyasekoya amajayogeddeko institutional framework okutereeza engeri gye tukolamu. Nze nzikiriza nti amateeka ge tulinawo malungi era weegali. Press and Journal Statute bw'otunuulira ebintu binnyo byeteekamu oba oli abiyinza okutuyamba okuteeka omulimu gwaffe ogulina okubeera. Naye ndowooza tewali political will. Mateya kikonyeeko tewali political will eteeka amateeka ago omukola galina okubeera. Mu professionalism wamawulire alina kubeera naki ebyo byonna biri well stipulated. Naye political will regulator abiteekesa mu nkola si mwetegefu mu kiseera kyo olwa interest ze olw'okuba yamanyi nti bwakola bwati ne bwati abasobola okukiisaawo ye byakola ki. Kenya sekuyamba kyakonyeeko ne bw'olaba nga balina reforms ezo bw'ojjukira ebyali e Kenya mu 2007 ebyabaleetera okuyitamu bye baayitamu ebijambi ebyasalaawo ne biddeeyo byabaleetera okubeera nti bateekawo embeera eyo. Tetwalagadde abatukulembera ate naffe kutuuka kutuyita mu mbeera efaanako bwetyo batuyambe bakole kye balina okukola institution yaffe ebeere ng'eterera ebirina okukolebwa bwe biri era bimanyiddwa bayakole tusobole okubeera nga profession yaffe ekolaki egenda maaso. Amawulire tusomoozebwa naye ebisoomoozo ebisinga tebiva muffe biva eyo olw'omwe gye tukolera nammwe be tukoleramu. Omukisomwiri wagambye kati obuziza Madi nti tuyagala okugenda mu ggulu newabaawo agamba oluvannyuma okufuna ekiro ennyama gy'anaalya wano. Kati ekizibu ekiriwo nti nemwammwe mwennyininyini nga bw'oyogedde ensi mwe tuli osooka okulowooza ku ggwe k'onoolya waka n'olyoka ogenda ku birala. Naye mwana bannamawulire mulina ekizibu kiri kimu nze kyenzuubidde nti kizibu okujjawo. Kati nze awangaddeko ku myaka okusinga ku mmwe nzijukira bulungi Aljazeera bwe yateekebwawo waliwo emikutu midiya amawanga gagiwamba BBC, CNN nga bagakozesa ebyabwe bye bakola ki bye baagala. Era nzijukira olutalo lwa Iraq ne America waliwo omuduumizi w'amagye bamuyitanga Norman Fazekov. Buli kawungeezi yakolanga brief nga takkiriza bannamawulire kugenda mu lutalo nga ye yaawa bannamawulire amawulire ebibadde mu ki ekyo kyaliwo. Aljazeera bwe yajja n'etandika okutaabulula ebintu ebyo ebyobulimba bye babaddemu basooka ne bagiwera emyaka. Ekyo mukijjukira yo yennyini Amerika yajjawo Aljazeera neekolagana n'amawanga ga buwala agamu ne gateeka n'envumbo ku nsi mwe yava eya Kata. Kwegamba ng'olaba politics awo nti ono ataabuludde embeera gye tubadde tutambuliramu mu nsi yonna. Kyebanga nti bamawulire ekizibu kye mulina
kinene nnyo okusinga bwe tulowoolezebwa era si kyangu kukijjanjaba kuba the entire world is corrupt. Obulimba obuli mu nsi buva wano wansi paka waggulu kwegamba corruption eyo ey'ekika ekyo waggulu simanyi we muyinza giwonera wabula nze kinzijukira era nga Mahadi bwagambye era nawe bwayogera nti fourth estate fe abaaliwo Idi Amin bwe bawamanga eggwanga olwamawambanga Radio Uganda si ewali amawulire twawambye si palamenti olwawambanga Radio Uganda bepa nakanze kuba leero amaze okufuuka pulezidenti wa Uganda nga kiwedde olwo bwa pulezidenti nga bukoze eki nga buli ku mukutu gw'amawulire balubiriranga Radio Uganda tebalubiriranga walala kwegamba eggulire okumanya kkulu nnyo bagamba n'ennaku zino ng'omulimu gw'obwa RDC assistant gwe basembyeyo se bwebafunira mu mawulire era mwe bakugobera oba oliawo abadde RDC w'omunyendo omukulu Sekweyama agobeddwa naye kenyini ng'atusoma ebbaluwa era ejja luvannyuma naye okumanya amawulire gye bakuweera ate gye bakugobera era bwe kyabanga ebbaluwa nejja luvannyuma era amawulire ge gakulondanga ku bwa minisita era ge gakugobanga kakati ekirala amawulire agakatemba era gewe gagobera mufuti naye ate nga mufuti ye institution temala gagobwa gabiryawo ng'ebipaapaali nti omala gabitegatera ekyo era obulimba bumala bukola ki kyokulaba nga rediyo zammwe mwebaze Katonda yadde zikozesebwamu akatono ezitakozesebwa nnyo kweswaza ate kigenda wala ono agambye nti rediyo budde efuuse kakongo olwokuba teyeemalaamu nga gwampaawo kyekibayambye okubeerawo naye ebisomezebwa ebirala bibiri bagiddwa nawookera wa social media abazungu bateekawo social media nga muyita wakusaaga naye olwaleero ng'Omuwarabu bwagamba nti bw'oyiggisa empologoma ekola bulungi nnyo omulimu gw'okuyiga n'ekulira obusobolo bwonna bw'oyagala n'obukola ki naye obusolo bwe buggwawo enjala n'ekiruma eryamu ggwe kati ennaku zino ddira America ayomba Pulezidenti Biden ayomba ne China TikTok ono eyajja twagala kumuwera atulemesezze obulamu kubanga engeri gye bafulumyamu TikTok baba bafulumya bino ate owa TikTok n'afulumya kalala bagenza okulaba nga bawuuze bino ebizibu twagiddwa nawookera wa social media abasajja bamuleeta abantu tebali professional kyebaagala kyebateekayo ayinza n'okukuttira amaka balina ate tekinologi gwe baafunye ngaddira ekifaananyi ky'omukyala n'akiteeka eno waggulu nga mukyala bamukutte bwenzi ne walayamunga ye bamukutte naye nga talinatulina obulwadde obwo obwazze naye Amerika kebadde nti bwasoose kugiyingira mu byenda yetandise oba oli awo ne bana abalala banaakola ki bwe banaaba bakutte ku social media eggwanga lya Afrika berikwata ku social media tiwano tubaweze muyitiriza kabagamba mulinyiridde ddeki naye kirungi nti kisookedde waabwe abalala banaagenda okubagambako waliwo n'omwana yayita ku social media yasitukira mu kabaka empologoma olwekoze eki naye ngaate bwe twayogeranga nga tebabiwulira naye nze ninga yagamba nti yali blessing in disguise nti abaana bano bavumanye pulezidenti n'abalala naye olwaleero bakutte ku munyango omunyango ogwo oba oliawo banaategeera ekiki naye nga bwe babagambanga ku birala nga tebakkiriza kakati ekirala kyensemba nakyo omukulu ayogedde ku professionalism mu butuufu amawulire g'abaana agasinga gazimbibwa mu katemba ng'asinga okubeera abadde muyimbi abadde bati amanyi okuwemulawemulaga gwe bawa omulimu ng'era baba b'amaanyi nnyo zikigula omukulu omu balina rediyo gye bamugyako kapitoli bamuteeka ku rediyo ogenda okulaba ng'etubudde olw'akatemba abantu bano baagala byakatemba tebaagala kubeera informed tebaagala kumanya ki ne society yennyininyini naye erina obulwadde bunene nnyo teyagala bituufu yagala bintu bya bulimbalimba era nekkiriza ne bagirimba kakati kyensembyayo mwogedde ku ky'omusolo guno social media bwe yazze yakosezza nnyo amawulire amatuufu agatambulirwako ensonga entuufu era ag'abakugu bwe baba nga akalango kabadde ku 18%. Lwaki gavumenti teyamba kuba amawulire ekirango n'ekiteeka ku 10% okusobola okusavaivinga kubanga omuntu okole okusinziira ku mbeera eyo eriwo gy'ogenda nayo kubanga era ne wonoolemereko ku 18% bw'oba obadde ne medias eziri professional 10 ne zigwa
niwasigala 2 era 18% total turnover y'omusolo yennyini gy'okolekitinga ejja kusigala nga eki bwe gaba gagudde era ssente zonna butoto gwe ng'omukozi omukuŋŋaanya w'omusolo kubanga n'omusolo bizinesi ojja kwesanga nga ntono nnyo naye kakati wano bw'onookendeeza omusolo n'obateeka ku 10 oba 80% ne basigalawo bajja kuwa omusolo ate n'obulimba buno obw'okubuzaabuza eggwanga obuli mu social media ne bubeera nga naawe obayambyeko gavumenti erina okubayambako. It is high time gavumenti okuvaayo n'amaanyi okulaba nti eyamba ku mawulire. Oli kuredi obudde omuntu wa bulijjo yitira ku noti 752989 55 ne noti 78M 57228. Tubadde tutunuulira obuvunaanyizibwa bw'amawulire mu kulaba nti ensi eri ntebenkevu gye tuwangaalira mu ngeri gye tukolamu obuvunaanyizibwa obwo. Of course tusembezaayo kusoomoozebwa kwe tusanga nga tugezaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo naye twagala kufuna ku birowoozo byammwe mubadde mugoberera. Radio Buddu.